platform. Jono Bigirwa musajja munnabyabufuzi era aludde mu byobufuzi ng'ennaku zino zonna tubadde tutunka tulabe engeri ki gye tuyinza okutambuzaamu omulimo ogw'okutemaatema. Kaakati nno olwaleero bwe tutyo tugenda okutambula ne Jono Bigirwa. Neebaza mwenna ababadde batulabako, abali ebweru w'eggwanga bannange, abali mu mawanga ag'enjawulo, Bahrain, Saudi Arabia n'ebitundu ebirala byonna, bannabukuya abali ebweru w'eggwanga. Waliwo agambye aninako akakuku, naye ebyobufuzi tebibeeramu na bukuku. Ebyobufuzi bwe bityo. Waliwo abagambye nti kwezi twamubba sente yazireeta wano ne tuzirya n'agaba enkumbi. Ne I'm proud of that. Nze ndina essanyu nti saaziwa bagwira, naziwa bantu beewaffe ebukuya, nange ndi weebukuya, ate be bagenda okunziika oba abaana baabwe oba bazzukulu baabwe. Ate bwe nafiirwa kitange ejjuuzi be bajja ne baziika. Kati nze nafiirwaki? Tolina kyewafiirwa. Siina kye nafiirwa bannange bannabukuya mwenna, siina gwe mmanja nti mubanja oba teyampa kalulu naye nga nabawa enkumbi. Muli baganda bange, muli bannyinaze, muli bamaama, muli bataata. N'olw'ensonga eyo mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Ebbanja lyasigala eribbo be balimanya beesotingire Katonda. Ate nze sigenda nakuddamu kwesimbawo. Naye ate era ngenda kugula enkumbi nzitwale. Nzibawe. Naye enkumbi ezo tuzitwale ekamuli. Ekamuli. Kamuli ate kiri bubi nnyo. Ekamuli. Temugenda kuva Kamuli mujje Kasanda okunziika. Kuwezi. Ndeka mpa abantu beewaffe. Kuwezi kankubuulire. Tomanyi kye kitegeeza ng'ofunye ekizibu. Ebaga nti Bigirwa atuuse. Ekyo kyanjawulo. Kati kye ngenda okukola. Kizito w'enkumbi emitwalo egi. Gwe nja kukuwaayo enkumbi omutwalo gumu. Yes. N'abeebukuya bange. In fact sigenda gabira bukuya ku luno lwokka. Kubanga engeri gye siri mu byabufuzi. Ngenda gabira Kasanda yonna. Olina gabira bantu olina mu interest. Sigenda kwesimbawo. Mpozi mutabani wange nga yalifuna interest. Ozimba network kibayita social capital. Wa abantu ab'enkizo mu mbeera ze za bulijjo. Kati nomanya nti Bigirwa Moses mulusizemu enkumbi omutwalo gumu. Okitegedde? Kubanze okuyitamu neetaaga obululu kakaaga. Gwe nja kuwayo. Bw'oba ompadde enkumbi omutwalo gumu manya nti zijjayo obululu kakaaga. Gwe nja kuwa enkumbi. Okitegedde? Luli nagaba enkumbi omutwalo gumu mu Kasanvu. Kati sofa nina enkumbi ndowooza ng'omutwalo gumu n'ekitundu. Kati bwe nkwata enkumbi omutwalo n'engukuwa. Enkumbi etaano nzitwalire bannabukuya. Tewali tabu. Baganda bange bannyinaze. Tewali tabu. Ate ngenda kuzigaba nga sisinziira mu bibiina. Wabula ngenda kusooka n'ekitundu kyange eky'ekkungu w'embeera. Mbawe enkumbi. Kati ngende nga ngabira abantu abalala. Tewali tabu. Tomanya mutabani wange alyesimbawo. Ne bagamba nti kitaawo yatuwa enkumbi. Omwana we katumuwe akalulu. So bwe kityo njagala osooka obuuze ku batulaba. Abatulaba abalungi ndi musanyufu okomawo mu studios zaffe. Omanyi kwezi buli lwe nkulabako mba nseka simanyi lwaki. Abantu bakulinamu essuubi ly'amaanyi. Abantu beeyongedde okutrustinga puroguramu eno. Amiina. Abantu beeyongedde okututeekamu obwesigo. Era babadde baagala mbu tugituume n'erinnya eya Bigirwa. Mbweve ku ziri zonna. Yo nga yalinnya. Kubanga content gwe tujja naye wano abantu bamupikinzemu interest y'amaanyi. Tubeebaza abagoberezi baffe. Ekamuli eyo nasanze manyi nali ndowooza ekamuli kyalo. Naye nasanze waliwo petrol station yaffe bagiyita Doni. Wanene erinanye paaka. Awo ng'ofuluma eri wano bwe wati awali ka supermarket yawo. Entegedde wana wansi. So yali yazikiza namu kati yazzeemu ekola. Kakati abakozi baawo baluwaana ne bafuna data. Ne balaba Bigirwa okuva gy'atandikidde paka gy'akomerera. Nga bali mu kwetegereza kiki kyagamba Bigirwa. Kiki kyayogera eri eggwanga. Era sebo njagala okwebaza era bampadde obubaka bwabwe obw'omu bigambo nti nkwebaza. Amiina. Olw'okulabika nti mu bannayuganda bonna wasalawo osoosowaze tutambuze nga tuweereza eggwanga lino. Kituufu. Mu mbeera ya communication. Era abantu b'oku Doni nange mbatumidde nnyo obubaka bwamwe mutuusizza. Kakati nga tugenda kutandika programu eno abantu bangi nnyo bantawaanya. Essimu ya Bigirwa. Tuwe essimu ya Bigirwa. Essimu yange nkulu nnyo. Ate bannange temulowooza nti nno mwami Bigirwa asabiriza. Naye tuli mu struggle goge mazima. Mukulu Bigirwa nange ampadde essuubi. Eryokuba nti nno tusobola nate okukyusa
system y'obukulembeze si kukyusa President Museveni yekka ne system yonna kyova olaba neekwata ne ku basajja bano abaguleta Bunyoro Renaissance yes abasajja abo nabo batandise ekintu kyabwe eri Bunyoro kirungi nnyo era kitandise okukwatayo kirungi nnyo kubanga bwana Kwezi lwaki twagala abantu buli muntu ayimuke General Museveni tosobola muwangula weka tosobola n'akatono General Museveni alina abamulya mu ngalo bangi ekyo badde okimanyi nnyo ate nga bali mu struggle buli lwoleeta ekintu ekituufu ekimutwala abatana bakutuukako ye kennyini nga waliwo nga bakwambalidde kati ze teweewuunya bukyanga mpandiikira ebibiina kati tugenda mu myezi 2 tebaanukula naye nga kyenawandiika kijjako oli golooza lwaki tebanyanukula so Museveni si wa bulijjo so bano abaguleta Bunyoro tetusobola butabeebaza liigi babanga nabo bavuddeyo muganda waffe oyo tumwebaza era njagala okumutegeeza nti ayongeremu amaanyi asitule emitima gy'Abanyoro ate Abanyoro be bajjajja baffe Busoga era kituufu kyabazinga yasooka ekikondo kiri wali obujjajja buli wali Bunyoro so naye bubagende ku ground enamba y'essimu eyange eri 0772 849088 oba 0704 965 446 njogedde mu luzungu nga ndowooza buli omuntu asobola okwebuuzaako waliwo abagala okuweereza ku mbasaba onkubire ku bintu bino wammanga Bigirwa oli otya struggle eri etya ompe ku magezi gogola naddala bali mu diaspora omanyi diaspora yo tetugikozeseza bulungi tulina kozesa experience gye balimu eyo abazungu baatuuka batyawo kivula bani conference zonna ezibadde mu diaspora sinaba kuziraba nga zireeta ekifaananyi kyenjagala abazungu batuuka batya ku eyo level fe tutandike okufuna visa ogendayo tukolereyo abazungu bafuna batya political discipline ze debate ezirina okubeera mu conference ezo ezakasammeeme abazungu bafuna batya financial discipline sente weziba za luguudo tebamala ate gwaziteeka ku kirala sente weziba za ddwaliro si peneti waffe si za muntu omu yagenda agulire mukyala we ebikomo n'obupale obw'ebbeeyi abazungu batuuka batya ku level ekulembeza amawanga gaabwe above everything bano banaffe abaluddeyo mu diaspora ze debate ze babadde balina okutuyamba ne batubuulira nti Abamerika okutuuka ku kigambo nti America first balina okutubuulira lwaki Omumerika wansonga nnyo mu nsi yonna okukutta Omumerika omu wano Kwezi wadde nga afiridde mu bbaala wali gavumenti yeyuuga eye Uganda nnyo kyekimu n'Omuyisirayiri gavumenti yeyuuga American citizen kabeno ngali mukala nzirugavu nga muddugavu munnafu naye nga alina passport ya America sebo gavumenti yeyuuga mukola statement kati ate mba mubatidde mu kirindi evaako buvi teyinza kusigalako tebayinza kukkiriza nga oli eyo taba America osigale mbwokyali president tekisoboka olaba aba ICC obajjukira abayekera batema ku America emitwe basigalayo kyabawulira ate babafefetta anti America ine engombe egamba nti you can run but you cannot hide osobola okudduka ne tosobola kwekwe tosobola ng'America akunoonya ate Bin Laden tebamusikayo Saddam Hussein bamuletanga ebirevu birimu ebiti you can run for some time but you cannot hide forever America ekufuna so baganda baffe muli mu diaspora mutubuulire Bungereza etuuka etya ku eyo level system yabwe of leadership eri etya ebibiina byabwe bikola bitya waliyo ebibiina ebinene wabayo n'obubiina obutono abantu bazimba batya democracy I mean ideology ekibiina ne kiba nga kiri based on ideology okimanyi endowooza kubanga ffe wano tukuba bukubirwali bukya buki ku makya oli n'agamba ndi FDC naye nga tamaze nakutunulira tamanyiyo ati koneegi
eyekibiina esoma etya omuntu nakeera bukezi ku makya n'agamba nze ndi NRM n'omubuuza ideology nti social economic transformation n'oginoonya ku political spectrum line nga teriiko neweebuuza ekiriwo n'ogamba yakijeewa ugamba bugambi nti okyuse kulya kyaba naye nkoye enjala nze nkyuse kulya kubanga kati nina omusajja waffe omusoga Abudu Katuntu ne Mapenduzi okukyuka okuva nakani okudda mwena bonna basajja bayivu bazibu naye tebayinza kugamba nti they were convinced ideologically. Abudu Katuntu tanoonya bwa minisita anti kakati omuntu aba alina tugamba bugambe nti nkyuse kola ki nkoye embeera of course ne mismanagement ya politics ku opposition eri waggulu nnyo nti tetuli bakugu kimala kukuuma ba members ku level ez'enjawulo ku top level ku medium ne ku lower tetuli bakugu kweyo level so kyangu nnyo omuntu okweta mu olutalo n'akyuka n'agamba after all siraba kiriwo wano nze nkubye guzimaaki kyangu nnyo kaŋŋende kuba tewaliiwo nteekateeka nnambulukufu so ideological orientation nkulu nnyo naye bano bannaffe ab'omu diaspora be balina okutuyamba ku myaka gye bamazeeyo batuwe literature oyo batubuulire nti waliyo kubanga nze abantu badde banvuma waliwo abantu abadde baŋŋamba Bigirwa ali tribalistic alese ekibiina enkola y'ebibiina ey'okwawula yawulamu nga yali best in Eastern Uganda wokka kakati bannaffe bali mu diaspora beetaaga otubuulira waliwo ebibiina nga biri best in that area kubanga mu bazungu osanga nga akabiina kaawo naye nga tokakuba kalulu nga tokasobola nga kafunvubidde ngako kawangula bwa meeya ngo bwa meeya kabwefuba n'obwa kansala ne ba MP bakaawo nga 8 ku 10 nga tekavaawo awo abazungu kwegamba bakiriza nnyo mu bitundu byabwe kyovulaba ne ttiimu z'omupiira osanga akatiimu nga ke Cardiff City nga tewaliwo omuwagizi wa Man U wadde owasedo era bali abasajja basetinga ekintu kyabwe bw'osanga owa Liverpool abawa Liverpool kakati ekibuga Liverpool ekirimu Everton ekirimu ani kati be babagabana abawagizi abali omu naye omwo kubanga ekibuga kiba kinene kirimu abantu bangi omwo so si muntu kubeera Liverpool nga awagira we Manchester nakusalako n'omuntu balabya ddala ekisajja ekigwagwa era kati mbannaffe omuli mu diaspora temukuba bukubirwa alimba omukulembeze azze sijui biki leero baze n'Edi Mutwe ayogereko gye tuli muba temumuyambye singa temumuwa lecture eyo abazungu bava batya ku level ffe kwe tuli kubanga isitole gyali ate abazungu bo badokimentinga bawandiika ebintu byabwe biri mu bwino bakulaga engeri gye beesitulamu okuva mu First World War okay ne bagenda mu Second World War wuyo paka Cold War paka wetuli wano ate neeri emabega eri nayo bakulagayo kubanga era bebananyiriza theory zetusoma zibalini conference ezo zonna abazungu baalabuka dda era bw'osanga akazungu ku kwezi kakabe kaana kato okizibu kayita anko nze nkubuulira abazungu Katonda yabawa ekintu kimu yabawa amagezi ebisigadde tebalina kyebalinawo nnyo tebalina bakyala abakyala baffe babasinga obulungi abaffe babigula akabiina abaffe omungu waba yamuwunda bulungi olabira ddala ng'olina omuntu kakati ne pawo eno tugirina kwegamba Katonda alina byeyatuwa naye yabawa amagezi kati ate Katonda bwakuwa okumanya n'okutegeera amagezi okumanya n'okutegeera aba akuwadde ensi byonna babimazeeyo ebisigadde byonna byetoloolera omwo ekitutawanya ku lukalu lwa Afirika ekitawanya mu Uganda
Bula lya magezi, bula lya kumanya n'obutategeera. Bye birutawanya. Wano mu Uganda. Tewaliwo kirala tebakulimba ku level zonna. Kubanga General Museveni katandikire ku General Museveni nga first beneficiary wa Uganda. Singa ina amagezi. Sigali tayina nnyo. Naye singa ina gali ag'abazungu. Mu myaka ana yali badde ategeera nti bw'olemera mu buyinza ogenda bubi. Ekyo yali badde akitegeera. Yali badde akitegeera. Kubanga example redde Katonda yazimulaga ng'akyalina mulamu ng'akyalina mu buyinza. Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak. Badde bonna abali bazimba ekyo kyali mu kuzimba engeri gye baakola ki? Gye baagendamu. Kakati bbula ly'amagezi. Katonda bw'akuwa amagezi n'akuwa n'okumanya oba otegeera ekiddako. Yes. Kati byonna oba obimaze. Oyagala kuŋŋamba nti jjajja agenda kweyagala nnyo okusinga Tony Blair? Tekisoboka. Gwomanyi emirembe ono omuvuka w'e Congo gy'alimu? Joseph Kabila. Miyitirivu nga yata obuyinza kati ali talina pressure wadde ngo nyonyo gy'ali biki ono gwe baateekako agamba sijui yanjeekera naye kakati anyoka juice ne kamuka. Yaddayo n'okusoma. Yagenda okusoma PhD. Okitegedde? Talina buzibu. Dola zazirina. Weebale nnyo. Ebyana abirina. Weebale. Tetulina ky'omugamba. Kati abazungu babala after work. Ne bejjako pressure. Ekimufuulo ow'enjawulo abala time eyo nga si ali mu office. Bulamu ki bw'anaabeeramu. Okitegedde? Kakati awe bateeka science omungi. Naye kati ffe tuba tweraliikira life after work. Ngenda kukola ntya? Ngenda kubeera ntya? Bwe nva mu office eno nfudde bufi. N'aba kyaweerera abaana bannange. Bwe nva mu office eno gundi n'agikwata. Ensi n'aba tekomyawo etya. Kati ensi kwezi waliwo omusajja yaleeta analogy egamba nti ensi eringa yagigeraageranya ku njuki. Enjuki zaagera ne zisenga ku muti ne zimalako akabanga ne ziteekako n'omubisi gw'enjuki ne ziteekawo embeera ku muti ogwo era nga nnyingi. Kakati ziba zisimbula okuvaawo. Eyali azikulira n'agamba enjuki emu nti genda ogambe omuti guno weguwangaalira amaanyi gaagwe wegasinziira wansi ku kikolo nti tweyanziza nnyo akabanga katukoze eki? Katukuumye. Naye tumusiibula. Kati omuti ne gwanukula enjuki ne gugamba saamanya nti kwemuli. Tewaliwo wadde temwakyusaako akalaga nti mwasenga ku muti guno. N'olw'ensonga eyo oba mugenda nkya oba mugenda siije nakumanya nti mukoze eki? Mugenze. Kati ye duniya. Tewali wayiza. Ngatamale bwe yannyumiza akantu. Naga nti nno enkima yafuuyira olwazi. Naye bwe yafuuyira olwazi ne tutwabaako kye lwenyeenya. Mbwe enkima neegamba nti newankubadde teweenyeenyezza naye ke nkufuuyiddeko okawulidde. Kakati eno yensi. Kati yensi. Ekisooka ensi teyamanya nti Museveni azaaliddwa. Yo teyamanya. Yasigala eri nomo. Era bw'anaagenda tejja kumanya. Enjuba ejja kusigala ng'eva eno. Mu ssaawa ze zimu. Tewaliwo kigenda kukyukamu. Abantu bagenda kusigala nga bali emmere yaabwe. Olaba ne Paapalo yafa. Ensi yatambulira ddala bulungi nnyo nga tekyuseeko. Kati abazungu baabala ekyo. Tewaliwo kyogenda kugusa. Mu bulamu tujooga ensonga engi saati gy'okutudde. Emmere gy'olidde. Ate emmere nayo ekitiibwa kyayo kibeerawo nga tenasala wano. Naye olumala okusala ebyera tebiyinza kumanya nti oleese bikyapati na bijanjaalo. Nti oba gy'oleese otudde ku Serena owulidde ogiguze emitwalo 7 n'ekitundu. Tebyagala kumanya. Ebyera tebyo tebigitegeera. Value yaayo ekoma wano mu ngalozo na mukamwa. Full stop. So bino twekyangira bwerere ku duniya. Bye byenda bikuba bukubi birenga kyuma kya kasooli. Byo tebyagala kumanya buzito kibwoleese na muwendo kigwokoze eki? Gwokozesezza. Kakati ensi tumalira mungi. Bwerere. Bwerere. So
njagala okutegeeza nti abantu bonna bannaffe abali mu diaspora batuyambe ku ekyo. So munkubire essimu muleete amagezi. Mulebe kulowooza nti ndi tribalistic. Ekintu kyenaleeta mu nsi nnyingi mwekiri. Example wano Kenya. Mu nsi nnyingi mwekiri. Era bw'obuuza abali mu diaspora ye UK bajja kubuulira nti waliwo obubiina bw'ebyobufuzi obuli ewerozi nga keekaayo. Waliwo obu Green Party nga bulwanirira ddembe lya butonde bwansi. Nenga gye buli. Mu Environmentalist Party gye buli eyo nawo kaleeta ababaka baako basatu nga kukatambuliza. Nenga mu area yaako tokakuba kalulu. Okujjako okkaanya bukkaanya nako ne mukolagana. Kakuba akalulu nawe n'osiima. So olw'okubanga tulwanyisa bwannakyemalira obuli hybrid okitegedde tuyina okubeera dynamic naffe tubutemeeteme obwannakyemalira. Kati nze nabadde ku mukolo gw'obwakyabazinga kiba nayina kulabya owakyabazinga nga tewayogedde era sebukkiriza njozeyoze Baba Ise Bantu Gabula na Dipo wokuna Kadumbula okitegedde namulabye nga wa speech nawe ne kulaba bakutadde wali ku mwanjo nabadde ku mwanjo nnyo Siba kuwadde kazindaalo. Saafunye kazindaalo. Sokoleka enjezeyoze lata waife ssebo. Kali Moses. Baba ndikwenda okuyozayoza atole ku n'enkofiira. Ndikwenda okuyozayoza okutuuka ku myaka 10 ng'oti ayime ku ntebe y'abadadaabo. Ng'oli kulamula. Baba yoga tukwendeza obuwangazi. Ate obuwangazi shuwadiru. Abakulu bawangaala. Ati talina kyabanja. Talina kimweraliikiriza. Tweyanziza ino ife ababugabula bibi nife kubasoose okuleetera ku maama. Maama yasoose kulabikirako. Ku mukolo ogwo. Adde tajjangako naye ku mikolo. Era obusoga bwonna bwajaganyiza. Naye kakati kyembadde nkugamba nti ekisooka kirasi y'abantu bonna mu Busoga yabaddewo. Kirasi yonna yabaddewo. Era omuntu ataabadde wali aba abulamu. Oba okyabulamu. Oba obuliramu ddala. Kakati ate tukulabira ku arrival ne departure. Bakwaniriza batya bakusiibula batya ng'ogenda. Okola amakulu ng'otuuse tokola. Oba oyita buyisi eyo n'omalira mu tenti. Ne bajja ne bakuwandikako kapapula nti ne gundi atuuse. Naye nga tebalabawo otudde. Kakati sebukwezi njala okuwa amawulire gano nti bigirwawo Moses president wa Eastern Revolutionary Platform leve ate yagivaako. Bwe ntuuka ku mukolo natuuse ku mukolo sebo MC n'ava ku byabaddeko n'asooka nyaniriza. Tonalaba bifaananyi? Sinnabiraba. Naye nakulabye ng'otudde. Sebo arrival yange ngumu nnyo kuba nze mba n'egaali. Gaali yange togimanyi? Ngimanyi. Ni yaba Black Mamba. Sebo awo tukulabira nti kati oyo agenda awaguza. Watuuse ne bakwaniriza. Emirimu egimu ne giyimirira mu kwazi. Basooke balaba ani atuuse. Omanyi Kyagulanyi bw'atuuka ku mukolo. Aguyimirize dakika 15 nga tegukola. Bakyamwaniriza. Kati sofa ndi mu 5. Eddakiika 5. Sibu naawe otandise okupambana. Mba nyambuka. Dakiika 5. Naye nga yali mu 15. Akyali waggulu. Wena omukkiriza nti eyo moment ekyali yiye. Tewali kisigala nga kyere waggulu. Naye Sebo walwanye eddakiika 5 okusanyalaza. Eddakiika 5 nga omukolo gw'Akyabazinga. Nange paka ne mmala kutuula. Omukolo ne guddamu ne gutambula. MC n'addamu n'akola ki? N'agira bw'ati nti tugende mu maaso. President wa Eastern Revolutionary Platform atuuse. Naye Busoga nga Busoga erina obuzibu bwayo era tukyalwana. Era nze sigenda kuginyiigira. Busoga bw'oba olwana okusituka teba naawe. Batera nnyo okutya. Omala kutuuka. Ne balyoka babeera naawe. Ne bagamba nti mwana waffe. Mwana waife. Mwana waife oyo. Ye nali ye Kampala eyo. Wamaani. Kakati gwe olina okusala amagezi gonna nga bw'oba okoze ki? Kateredde katereze. Katereze. Olina okusala amagezi gonna
gwe n'ofuna amaanyi n'oddayo n'obakakasa nti nga ina. Era lwayita Honorable Rebecca Alitwala Kadaga ye politician asinga amaanyi mu Busoga. Ne mu Eastern influence agiina paka ku board e Busia. Naye yasooka gazimba eno Kampala. Kase yabasoobera n'abajjako akalulu. Kali akamufuula omane mpyo wa Kamuli. Mu mirembe gya CN ebirala. Kati najje e Kampala n'anyiga amapeesa ge. N'akigazia. N'anywera mu system. Nga contribution ye Busoga ntono ya kalulu. Yes. Bakoma ku kalulu awo. Kasaba kamalo kamuwa. Najje e Kampala n'anyiga amapeesa ge n'anywera. Mu ntebe nagumira. Naye abakusaba mandate eyo ng'agisaba bali tebali gimuwadde. Kyovula beera buyanywera bwati n'abeerawo emundu n'esimulula. Buli omu n'awagala eyiye n'ajjako akabaati. Owa magazini emu, owa magazini ebbiri. Owa sasirimu, owa pisito. Buli omu n'abeera steady. Buli omu n'atandika okukuba, tumukuba. Mukaire, azaalani, ne bakuba ne kye batamanyi. Ne bamalaga kuba. Nga tebamanyi nti bali mu kwekuba bwekubi. Bo bennyini. Kati Busoga tetera nnyo okuwagira muntu ayagala kwambuka. Lwaki? Kyova olaba ne lwaki abazinga okutuuka awo okulaba olwaleero nga kyabazinga asobola okwapiyaringa tenti nga ziwuumye. Lubadde lutalo. Ate Kadaga yasinga olulwana. Lubadde lutalo. Era mu bigambo bye Joe Kadaga yagambye yabadde anyiigidde nnyo abadde bebaza ebintu ebikoleddwa ebyenjawulo lwaki abazinga okubeerawo. Ne beerabira nti ye yatuulako mu meeting n'abantu 2 e Kampala. Ne bagamba tumenye kufulu ez'ekitebe ekikulu eky'obwakya bazinga e Bugembe nga nzigale. Bateesa 2 yatuuka n'abantu aba 2 ku siini ate nga bakanye enkeera waluwo. Yatuuka n'abantu 2. Yatuuka n'abantu 2 era bwe batwe baazimenya. Abalala nga bayiise vivi. Mutitiizi bw'abantu tomumanyi. Nga bayiise de vivi. Era nga jjajja bwe yateesa n'abantu abayitirivu ennyo. Ogenda mu nsiko. Nti enkya tusimbula. Baali basuuka mwana ssebo. Baali basuuka mwana abaatuuka baali 4. Ate abalala ne baddukayo. Gusaaga n'okusaaga. Ebintu bya wano obimanyi gwe. Kati baatuuka 2. Baatuuka 2 ne bamenya ofiisi. N'agamba Obusoga bulayire. Ne bawera enkolokoota awo kakati kino ne kitandika lutalo. Abasoga abaali serious. Abasoga bangi ababeera serious eyo. Naye olw'okulwanyisibwa okwenjawulo okubeerayo. Basoga bannaabwe nga babalwa. Bangi nnyo tebatuuka na Kampala naye nga balina ebitone by'amaanyi. Kati kankubuulire. Okuva lwe twaluuzinga okutwala obwa pulezidenti nga Uganda etandika. Wilberforce Nabbyope omujjukira. Ise bantu. Yali abbinkana nani? Ne Ssekabaka Muteesa. Jjajja woono aliko kati. Yali abbinkana nani? Ne Ssekabaka Muteesa. Ku bwa pulezidenti. Eyo gye twali. Nga mutuusa ku level. Eyo level gye twaliko kukayanira bwa pulezidenti. So si kuweebwako buweebwa. Nga mwali muli. Eyo gye twali by 1961 by 1962. Ate Wilberforce Nabbyope ate yali more qualified than Ssekabaka Muteesa. Ekiyamba Ssekabaka Muteesa okuovertaking owaffe yali mu Central Region nga abazungu abalina nnyo. Ne bamunyigira amapeesa. N'akikwata. Naye nkulaga level abasoga kwe twali. Kati eyo tiimu neekubwa nejjibwa mu system. Tiimu endala yaddamu okuimagine yali serious. Yali mu Air Force ya Idi Amin. Air Force ya Idi Amin yalimu abasoga bamba ina wano. Kyaikamba lina wano mbakusomere kumanya. Air Force ya Idi Amin abasoga ffe twali tugisingamu obungi kuba ffe twali twasoma ebya mathematics. Okimanyi timwe musinga n'emulago. Ebyo bya mathematics obitujjamu. Science omutujjamu.
tomutujjamu science eyo na mu records Basoga nkugambye ebitabo ebisinga obugumu ffe tusinga obikola ki okubisoma kakati mwalimu Meja Kimumu, mwalimu Mudola, mwalimu Nanyumba, mwalimu Mbazalaki mu Air Force kakati bakola omugomo ti Amintu Mutegule ani agenda okufuga ti Kimumu oli mugumu nnyo ojja kulangirira nti tumuwambi tiye 1976 nga bagenda kuwamba Amini ne bakola pulaani gwe bayita omugomo olulimi lwaki lwa revolution ne bakola omugomo gwabwe omupango kati omupango nga babaza Amini nga bagenda situla Migi emumalirize ne babawa abalyamu olukwe Musoga munabwe fitina y'Ekisoga nga bw'ogimanyi n'aguyuwa abamu bamalira Nairobi abamu Mitune bagusalako ani ko basalako omuntu tebyaggwe bulungi naye nga abasinga baawona ne badduka kati eyo tiimu ogiraba nga yali epulaninga kukwata power nga bagenda kusitula Migi nga bamanyi nti Amini ali wano nga bagenda mumaliriza ate bakube n'ekirango nti basebo ne banyawo ffe tuliko kati ate radio musere byali nga bwogikwata obumaze bino ebisajja bya Idi Amini binankanyi bisula mbaya abo misinde sijui mali ya Mungu abayi balina kuteekako misinde abasajja baali bamaliridde okutwala Abasoga abo baali mu kukwata power okiwulidde kakati chance netugendako ezo chance meka biri tetuddangamu kufuna Abasoga bali serious baagala kukwata power Abasoga abaddako twatwalayo people power 2018 nze Bigirwa Moses Waiswa Mufumbiro Bamululenzi Saulo Nsongambi netumublazing abanaffe bamanje kye bakutika Bamase Walukamba okitegeera ffe twaddamu okubeera serious mweyo region generation izo nezize zibeerawo tuli bapakasi tukolera government yezze mwe temubeera mu struggle ya kufuna buyinza tubekolera government yetuuse kati gosi tusate kati generation yendala yeno ya Bigirwa Moses kati nze ataddeyo debate ya power mwagala kutunulira ntebe nnene nze ataddeyo debate ya power sharing nti Busoga teyina bargaining power naye osanga Omusoga ng'ali eyo nga tenaba kukitegeera ate mwatu nga Abaganda mukitegedde mangu era nze mbewunya n'okubewuunya ebimu bibatawanya okutegeera naye ate ebirala mubitegeera mangu nammwe abantu bawano mu Central Region tuli bagezi naye lwakuba ffe ebiri academic tubibasinga okitegedde naye olwo simanyi kintu kitawaanya Basoga bamu baba balowooza ebintu ebimu tebisoboka anti kasita omuntu ogwamu essuubi noga nti kino tekisoboka tewali kitasoboka naye kakati omanyi Busoga eyo leero nzize kugyogerako era nogyogerako kubanga eteekwa okutegeera gye twagala ogenda kati Busoga eyessa abantu bangi politically omuntu n'abeera frustrated omuntu n'alowooza nti ali betrayed omuntu n'abeera awo neyeekyawa naga Abasoga mbavuddeko kangende nkola ebyange nanyiga kati nga bwolaba Ben Kiwanuka yanyigira Abaganda era Ben Kiwanuka okukkiriza okola ne Idi Amin kubwali bunyiivu bwe yali ajje mu 62 Abaganda n'abalango naye atamanya nti ate gwagenda okukolera kati ye Abaganda n'abalango bamwesa empiki okiwulidde omugaati ne gumuyita mu ngalo kati Idi Amin olwokuba yali awambye mulango n'agamba tewali kyakukola kangende nkole n'omusajja kumba agenze kola na mpologoma oba goonya terina mukwano gwayo n'amukola ki kati Abasoga bangi abafiiridde mu eyo embeera naye kakati nze Jeno Bigirwa Moses sigenda Abasoga nina okubawalula ku kifuba waliwo be tutagenda kwegayirira
waliwo ba senior stakeholders bonga tuteekwa okubatuusaako obubaka buno in a formal way bategere kituliko ntiramwe mwina kwennyini okwerwanako nga kwegamba abantu abasinga e Kampala tebamanyiiyo bamanyi kyetwogerako bakoma jjinja abantu balowooza ate abantu babalowooza balabye ku Maama Rebecca alitwala Kadaga nti obuyinza buweddeyo obusoga bulayire si kituufu. Maama Rebecca alitwala Kadaga ate talina busobozi butambula na nsawo ya ssente takyabulina ne ruli yali tabulina bamugabirako bugabizi okitegedde kati ate bali abasoga baba tebamanyi nti Kampala wali abatamumanyi ng'oli atambula n'ensawo z'essente ezo bbiri tebagambye nti waliwo munamawulire alowoozebwa nti mutabanyi wa jjajja ensawo emu yamubuzeeko ey'essente bokisi namba ya ssente bamuyitaani Kanule Mugume Kanule Mugume bokisi yamubuzeeko ey'essente emu kwezo ziyabadde nazo emu kwezo ziyabadde tamanyi ani yamutegudde kati bwe buyinza sebo kyofuna nze ngena nenyigira abantu abamu abagamba mwe kwezi mwalya banange nzi sirabanga kuwadde akavuira akagurini akali kwezi n'olya ate n'osigala mu saati y'Abachina eno webale nnyo ey'emitwalo 2 kyokka kwezi tumanyi saati z'abaliko nzimanyi nnyo n'ensuulizo zino z'okuba nezimasamasa z'abasomesa ez'abadirekita naye nno kati nyambala za bukadde sebo tompisaamu andi gye nkugamba nti oba kubanga walya sebo kwezi walibadde wanjawulo nnyo omanyi omuntu alina essente sebo sente zive nako n'emmotoka gy'ovuga ekyuka sente zive nako sente zo ebintu by'essente birala byo tebyagala kola ki tebyogerebwa omuntu alina essente tebagamba tebamusonga mu lugalo nti oyo alina essente tamala kwogera nti nzirina abantu otuuka butuusi abaliwo ne bategeera nti omusajja oyo akoze eki azirina kakati sebo bwetyo ebiri naye njala okuyozaayoza abasoga mwenna basoga banange mwabaire ku mukolo mwisuukireyo irala. Maama Kadaga emyaka gigenze ye musoga gwemubadde naye mukyala kazi we oyo nayigaga oyo naye yafuluma oyo ye yaggwako ati talina kyagasiza nnyo busoga ba Isaac Musumba abo bonna temuli makulu Pasi Sinamuganza minisita naye talina makulu oyo naye ali mu nkwawa za jjajja interest za jjajja actually Pasi Sinamukubidde n'essimu nga njagala okumubuuza ku nsonga z'ebyapa waliwo abantu abazze busoga eyo mubawandiisa ebyapa abantu bafune ebyapa ku mitwalo 8 simanyi wano mu Buganda kyali kibaddewo naye kati nenjagala okubuuza Pasi Sinamuganza nti eno programu ya ministry oba bayaye tubatwalenga kaguddeyo takwata masimu nakakuba enaku ezo kati oyo mukulembeze eki takwata masimu kati wotakwatidde esimu yange Geno Bigirwa Moses sikukubira bintu bya jjajja sikukubira nti mpaayo nze ndi president njagala kumanya ensonga ntuufu si ntuufu kubanga busoga ebaddewo nga teyina lutalo lwa ttaka lwa nsonga nti teriyo byapa bingi abantu babamanyi abataka babemanyi nti oluwanyi lukoma wano ate bapima miggo abataka bakimala ne bagamba Muzeeyi Mugulusi oli kulimba lutwasimba ekiroowa kino twakisimba wano nze naliwo era Muzeeyi Mugulusi nakkiriza nti kale mutwale kweddo fuuti mundi bye bwibaye okitegedde ensonga ne ziggwa kakati bw'otuleeta ku system otandika otumonitaringa ettaka onaatandikira nonaakoma wano nze ndaba obuzibu babuzze kati Namuganza munoonya nze sikyali ku level yesaagasaagamu simalaga kuba simu naye se butakwata masimu wa kitalo nnyo era busoga tesobola kulaakulana kati ogenda kukola otya okulaba ng'ogijja mu mbeera gyerimu ngenda kati ku ekyo ngenda kunoonya minisita wono Samu Mayanja kati ate we busoga takwata masimu ganoonye we Buganda akutaase mu mbeera nabadde nkyali ku mukolo
omusajja akulira eddiini yaba orthodox yabadde yakulembedde okusaba Orthodox Church wale namuŋŋona yaze mu biziba bye n'agamba omusajja n'agamba omusajja n'agamba pitira omusajja oyo mubuuzeeko ogwe Bigirwa iri eddala ddene mwana wattu n'agamba mwana gwe abantu banawa kutegeera kyoyogera naye oliko obutume kiki oliko obutume nkugoberera nnyo era nsanyukira nnyo ebintu byoyogera ebisigadde bitwayogedde sijja bikugamba naye nkulaga era siba ekidala kyatidde nga nsala nva ku side y'aba politician nga nzira ku side y'aba religious leaders cultural leaders ekidala kyatidde awo najozeewo Bigirwa ngo tuli wabo najozeewo bampise special kakati abasoga banafuya abantu baabo ate abantu abeene e Kampala ate ne batulabamu omugaso okitegedde so mweyo embeera kimu n'abantu baffe nze waffe ebukuya bannafuya ebukuya balabira ddala akaleezirezi akasajja akatalina makulu akali awo ate Kampala oli muntu w'amaanyi ndi w'amaanyi nnyo kati ne weebuuza oweebukuya n'ow'e Kampala ani alisoose okulaba ng'oli nga ndi w'amaanyi yandibadde weebukuya kyovula nagambye nti kambagabire n'enkumbi bwereere nga sigenda nakwesimbawo okitegeera kakati ezo zezimu ku nsonga lwaki tuvayo ne tulwana kati nze Busoga ngenda giremerako nnyo oba eyagala oba teyagala tulina ogituusa mu buntongi okitegedde yesebo kakati ensonga eno eya Eastern Revolutionary Platform ogenda kifuula kibiina kya byabufuzi kubanga enteekateeka njiraba ogimaliriza okuleeta ababaka ba parliament ababaka bajja kujja nga ba independent oba olinayo essuubi ery'okukiwandiisa kifuuka ekibiina ky'ebyobufuzi no essuubi weeriri era saa yonna bannayuganda nja kuba mbategeeza kubanga abantu bakandidisi abaagala okwesimbawo mu layini yaffe batandise okunsaba akabonero ki ke tugenda okukozesa okitegeera kakati tuteekwa obimaliriza ebyo mangu ate jjukira ne proposal gye twawandiikira bannaffe ekola nnyo nga muli bibiina bya bufuzi ekola nnyo olw'ensonga nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri legal binding kiba kirina address kiba kirina akabonero muntu kwajjira so eyo ensonga technical team eri mugikolako era anytime bwekinaba kyetaagisa ssente tujja kujja tugamba abantu tubanaye twetaagayo ssente bweziti tuwandiise ekintu kyaffe kubanga balina okujjira mu kibiina ekibiina kyo tuteekwa okukigira kubanga tetukula nga tudda mabega waliwo omusajja w'omu Amerika eyo yankubira essimu n'aŋŋamba tosobola kuddayo mu nuupu ebirowoozo byo ndaba birungi naye era twali tetubiwulira ng'okyali mu nuupu ne mugamba muganda wange nuupu ekyansobola guli munene kati tekyansobola muganda wange nange kenyini sikyasobola kugenda wali musayininga mu kapapula ntuule ku katebe mu ninzaani sikyasobola nange kuba kati abantu benkolagana nabo mu kiseera kino abantu benjogera nabo ku international level essuubi lyennina ate saabirina nga ndi muki nga ndi mu nuupu so tetukula nga tudda mabega tutambula tugenda muki mu maaso though waliwo ebikyagaanye ebikyasikatiddemu naye bagamba nti there is no gain without pain ate eri essomero linasomerako primary bali baliyita Namulikya primary school bazungu be balizimba mu 1945 so ne Magogo oyo weyasomera kati essomero eryo kati lyagwa Museveni yalisuula naye lyalisinga amaanyi ebuyende lyali lirina moto ng'egamba nti hard work pays
Pays eyo yali moto yaffe Namulicha primary school era ba obi bonna abe Namulicha bakimanyi bulungi nnyo kakati nze nkimanyi nti nteekwa kulya ku maanyi gange ag'ebyobufuzi ensonga eno eya Fred Nyanzi okujja ku bwa Lord Mayor bw'ogikuba mu ttooki ogiraba otya ku Lubigirwa nga ggwe la muganda wange mukulu waffe Chairman Nyanzi bali mu kaseera kazibu nze naali mwagaliza nga ggwe naali mwagaliza naye waliwo ebifa bingi kakati Nyanzi waba wakwesimbawo ku bwa Lord Mayor ekisooka nuupu eina okubeera kiriya nti teina mukago gwegenda kubeeramu n'ebibiina ebirala guba teguliiwo kubanga ebifo bibiri ebigenda okutta omukago guyiike ogwo gwabwe gwe babadde balowoozaako eyo ogutali gunoze gweŋŋamba kubanga bakolagana ne Dr. Besigye ne ttiimu ye kati ate ebikonde ebibiri Lukwago ne Ssemujju bye bikonde bisinga amaanyi eno mu PFF ewa Dokita okay Dokita ne Kyagulanyi sooka obajjeko obateeke wali kakati ebikonde ebiddako awo beebo kati lwogamba nti oyagala bwa Lord Mayor kitegeeza omukago teguliiwo kubanga Lukwago naye kyayagala ebintu byonna byonna Lukwago byakola byonna ebyo ayagala bwa Lord Mayor talina kifo kirala kyayagala ne wa Lord Mayor nga tatambudde bulungi naye kati oyina kugenda mu bantu bannakampala oba nnyonnyola ekyo nti ono atuzize mabega mu gino emyaka bwe kikulema okunnyonnyola asigala akyakirimu kubanga si ye munafunafu Lukwago oyo ne Lukwago w'amaanyi si ye munafunafu alinga jjajja bw'omulaba ku bwa Lord Mayor si gwe otwala kibba magaali kiyumba anaago kubanga ayina engeri yamatiza bannakampala wano mu ngeri gyazannyamu empiki ze ate ne muzeeyi Salimu Sale n'asigalawo n'amukooneramu Salimu Sale yamukuba akapapula kaali kamusse Sale yali ayuzizza Lukwago kaali kamusse era kabamusanga ng'ali jegejege ne Lukwago mugezi yagamba Sale ngenda mutwala mu kooti nena guno gwaka tagendanga jeno nawomi nagaba balooya be muwominge banaye batuwaabira saawa yodda tebafunanga ku intention tusu Lukwago n'akimira alagati wayi ebyobufuzi ebimu okireka ne kiyitawo bw'ogenda mu justification owedde oba toliiwo kubanga tewaliwo gavumenti ebeera mu buyinza myaka 4 nga terina byama by'abantu kituufu ate ku opposition teriyo tebakulimba n'abasinge bayinako ne fayiro emyaka 4 nga muli mu buyinza aye n'ogamba temulina byama by'abantu kati ate muba mubaddewo mutya so ebimu tubireka bulesi ntugamba wano mukulu waffe bamukubye nnyaku bwereere naye katukireke kikole kitambule kuba Uganda teri kuvaawo lwaleero so Nyanzi nze kisooka mwagaliza okiwulidde mwagaliza ajje agezeeko naye Lukwago waaba waali ne bakomawo bonna mu kalulu era Nyanzi takalya Lukwago ajja kalya mu opinion yange nyiza okuba Nyanzi ayinza okulowooza simwagaliza naye nze muwa honest opinion ate nze sirina interest genda ku stewolo nti mumpe omulimu ate basaagufuna mu Nuupu kwedikwota ate naagufuna wali tazeeyo ku nsereko kakati Kampala Central erina ebizibu byayo Kampala Central Nyanzi agibaddemu nnyo mwakulidde alina ebizibu ekamwokya gyakulidde okimanyi nti omuluka gw'ekamwokya Nyanzi taguwangula ate nga abaddeyo nnyonyo kati fitina z'okukyalo nga bw'ozimanyi era gwe muluko gwamumisa obwa MP awo tiyaguperforminga bulungi nga bamukola kati Kampala Central amuluddemu nnyo mu kumulwamu ennyo n'abanga mulimu ebizibu byamu byatasootinze ate ebimu nga bibadde bitambulira ku ye kakati n'abanga tasobola kukola ki tasobola kudda omuntu gwendaba asobola okuwangula Kampala Central mu Nuupu bamuyita Katabu Moses ono kansala
era bamuma fulaga bayinza obutagimuwa kusinza byempulira bayinza obutagimuwa. Katabu kikyate tabu ya mutuukirira anti Katabu ye original team eva ekyaddondo kakati ate tiimu eyo tayinza kufuna okitegedde tayinza kufuna ate wa DP tayinza kufuna ayinza ogifuna eyo fulaga tewali naye kati ate ye musambi yekka abaleetera Kampala Central we batamira mukka ne bagamba tetulina kyakukola katugimuwe we batagimuwa Kampala Central tewali kandidate asobola giwangula. Twali awangula Nsereko Nsereko tadda ono minisita ono wa Kampala oyo mukyala yayagala okwambala Nsereko tadda kati Misa Kabanda omuntu asobola obisana naye mu bintu bya Kampala Central ye Katabu yeka naye kati ekamwocha Makerere tebagenda muwa fulaga lwa nsonga wa DP buloko ate bagamba tanyiga ne bumulinya Kagere aseka busesi bagala anyiga bagala kala zetufu ziveyo era bagamba yi munanfusi kika kyono ne bomunyigiriza tavuwa mu kigambo ne bo muku omayi bamujjako kakiiko akobwa infrastructure oba engineering bichi ku KCC yawo ne baleto wa P7 atule nabazi masters nga ye chairperson waabwe Katonda wange yalikao Katabu ne masters degree ye bamukuba naga mutwale eri obukooti twabukoowa bawo wa P7 kati yakulira kakiiko awo Katabu nasirika Katabu kyamuluma ne kimulumira muli nasirika ne bagambi nga tayombiye ategeeza ki ne bagenda mu Kampala Central balonda obukiiko bwa kunga biki kuba chairman ne bamukuba kumyuka ne bamukuba yamalira eyo mu kafuba baka informal sector era nasigala nga kakyagamba basebo mwebale ddala ekifo kye mumpadde nja kusavingira mu ekyo naye omusajja ono ali kuki olwa filosofa batandise okuvaayo okumutunuulira ayina kyategeeza si mwangu abakuba bali babigirwa abavaako abaawe wano tuba twavuddewo dda kituufu ne tutegeera kyaliko naye ono buli kifo kyetumuwa asiima kisiime kyavuga kyamaanyi ate nga ekifo kyetumuwadde si kyasaanidde anafuyiziibwa wateeka okuba waliwo ekyenjawulo kati ye candidate yekka Katonda wanaabayamba ne bafuna amagezi aga balansinga ebintu bamuwe fulaga batamuwa era Kampala Central NRM egituti Katabu ye yalaze interest ku kifo ekyo akyagala neze nkulaze abula abasajja abo bakambe bannange obategedde bakambe si ba bulijjo tebakukuba nti olwokubanga nti ekisinga okubisa abantu mu nuupu ate ekirala nga nange mwendi kyankubisa kubeera n'amaanyi ku ground ogajjawo ogatwalawo amaanyi naye tubagala ate mubeere n'amaanyi amaanyi ogatwalawo ate nakulaba wali loyo nnyo eri omukulembezeewo wali loyo nnyo anti nze nali loyo naye omanyi olugambo lwe bamutwaliranga omusajja atambula n'eggaali azimba ekifaanyi ky'obukulembeze bamuwanikira manvuuli mu Busoga alaga nti mukulu ate mu Busoga so seeno anti kakati alaga nti mu Busoga gwe mukulembeze balina okuwa ebitiibwa anti kakati nina kubanga ndi mu photo of omukulu lwanajjalo lwabanteekako drip odde engulu nina kubanga ndi mu photo of every time kakati mwiza okuwangula olutalo kyokka ate nga nawe tokkiriza kufotookerera ofootola kuki ng'obufuzi oyinza obimalako ng'oli mu photo of nakati manvuuli zivaayo manvuuli nazina kubanga nze natundanga manvuuli luli for example ku mukolo gunabadde nedda marketing the brand of the party wali ogitunda mu bantu kati jjo natuuse ku mukolo gwo bwakyabazinga nentambula almost mita 5 okuva mu parking okutuuka ebantuuziza luli natambulanga mu eyo situeki nga manvuuli eri kuki ku mutwe waggulu marketing
the brand of the party kati sikyasobola bikola kubanga abakulu baali tebabyagala nga bagamba teekateeka kuwamba ekisajja kyangolangako olugambo okimanyi kimuwanguzi Pastor Muwanguzi ate kikyaliwo Pastor Muwanguzi aluddawo anti ye yali akuba bigirwa Moses ng'alowooza yanaddawo ye yanadda mu position yange kasemala okulwana nze nanzigusa yakulira okusomesa mu kibiina ebya ideology biki bwe baali baggulawo essomero talinawo wadde akatebe mwatuula essomero baali wamulala ali eyo tamanyi bigenda mu maaso alaba bulabi nkiiko zigeze mu maaso ekinene nnyo kyatuulamu nga bamuyise mu lukiiko lwa neeke nti lugenda kutuula ate nawe binaateesebwako ebyo byateeseddwako dda ne seeke tatuulamu ate seeke ng'agituulamu atya reka naawe eyakuba ye yali alowooza mbukakube bigirwa amugjewo atandike okulya amadalasa gonna agatwale agenda okulaba oli gwe yali alwanirira bamutadde ku nnyonyi mu Amerika n'agezako n'okumobilizinga eyo bafutusoje ebusoga bamuteerewo embeera bannaye kaluuya yakajja bamututte mu Amerika muvumevume muko bafutusoje ne bamugamba owaayi totuuza mu lutalo lulala otulwanyisa olutalo lwa bigirwa tukyali mu biwundu oba oyagala kutwala mu Amerika nawe weerwanire ki entalo zo mani kakati kaluuya aba akyali mu Amerika ne bamuwa n'emmoloka ne parkinga ku kitebe n'emulinda okiwulidde n'akomawo n'agisimbula Muwanguzi era Katonda affe kiki tubonebonyedde ekintu kino ffe twasookamu omusajja yakajja bamuwadde buli kintu tabale mirundi kyeyagambanga nti mutwe weevugira kawiisiko mpola nze nakkiriza nze nakkiriza era ne mbawa space kakati teyamanya maanyi yali agajjawa njagala osiibule president yes so mweyo embeera njagala okwebaza abatulaba nti mwebale nnyo omulimu gwe mukola njagala okubasaba abantu b'omu diaspora musomese nnyo abantu abajjayo okubalaba mubasomese abazungu batransforminga batya abantu ba bulijjo lwaki balina discipline omuntu nga akimanyi nti kasasiro tebamusuula omuntu nga akimanyi tebawanda ku kkubo omuntu nga omuzungu wa wansi ng'akimanyi nti eggwanga lye kyetutalina wano temubeera bubeezi eyo kusanyukira bavudde Kampala mbu bazze tubalabyeko so ekyo ekintu mukiteekeko nnyo essira naddala okudownloadinga history w'amawanga kikulu nnyo kituyamba naffe okutambulizaako ne tukola ki ne twambuka enamba y'essimu kanjiddemu 0772 84 9088 0704 965 446 munkubireko tusharinga amagezi obusobozi bubaawo mubumpeereze kubanga n'ebintu by'okukola amafuta gantawa kati jo navuze kilomita 2.5 2.5 omanyi kye kitegeeza ne sente ozijja anti kakatire basajja bange ababeera ku layini okwo oluusi be bambeereramu sitwaku kubanga y'abantu si yange nzi just indivision bearer so mbasaba basebo ne banyawo temunsuulirira t-shirt nzeetaagira ddala njagala kugulawo office mu Butongole nazo sente nzeetaaga so mujja kumbuulira ekyokukola tuteekeko tukube enduulu kubanga budget ya office eri mu milioni 6 omwaka milioni 6 tusasulako myezi nga 6 then ezisigadde tufanishingako ne tutambuza netaaga milioni nga 6 naye mwe mugenda okumbuulira nkole ntya mbiveeko oba tugatte amaanyi era mugamba nti biveeko ngaze mbivaako nga jajjanjumirwa ng'oddeeka muli kubanga nange siyinza kulema kwerwanako naye nze ndowooza ekituufu tugatte amaanyi tukole ki tukube mubeere bulungi bassebo ne banyabo kale abalungi abalabye emikutu gyaffe bwe tutambudde tubadde n'ejjeno bigirwa tujja kudda ku lunaku lwa bbalaza twamuwa programs 2 lwakuba ku Friday abadde ku mikolo